Abatuuze b'oku kyalo Kibibi Garage B mu disitulikiti y'e Mityana ekisangibwa ku njegoyego z'ekibuga ky'e Mityana bakeeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo gw'omuwala ng'ono abaamuse basoose kumusobyako. Fiona Namukisa nga wa myaka 16 abadde asoma siniya yakuna ku ssomero lya St. Aloys Secondary School era ng'abadde ayambako kitaawe okuweereza ebyokulya n'ebyokunywa mu kawoteeri akamu e Mityana mu kiseera kino eky'oluwummula. Muganda w'omugenzi wamu ne kitaawe bagamba nti omugenzi bayawukanye naye mu kiro oluvannyuma lw'okukola nga balowooza nti agenze waka kwebaka. Nasiibye naye bulungi ku mulimu ziwera ssaawa 5 ne bannyuka ne bagenda emmanju ewala mu luumu yaabwe. Lwe nakumye okumanya mmanyi gyali emmanju yeebase. Twawakanye naye ssaawa 5 nga tumaze oyingiza ebintu ne twebaka nagenze okukyanga simulaba. Abantu okuli n'omumyuka wa Ladisi Mityana balabudde abatuuze ku ky'okutambula amatumbi budde. Omwana ontafiidde mu bbala naye afiidde kumpi n'ebbala kitegeeza osanga baali badde bamuwulidde naye olw'okuba endongo zisulako obukosi kyali kizibu nnyo okumuwulira naye kyansonyi nnyo. N'abaana ab'obuwala okutambula obwomu obudde obw'ekiro abazadde kubanga omwana ono muto bakuuma abaana baabwe. Ate y'emaanyi mu disitulikiti y'emu poliisi ekutte abasajja 3 ku bigambibwa nti basoberedde omwana ow'emyaka 10 ne bamusobyako. Bano bakwatiddwa oluvannyuma lwa munnaabwe yasangiddwa nga yekumye mu kabuyonjo okubalonkooma. Abasajja bano kuli Vincent Mugerwa, Constantine Matovu ne Kamada Seguya ebyokukwata omwana babyegaanye yadde nga ye abalumiriza. Sina kyana kimu kyemmanyi kuba sangiddwa mirimu gyange ate nsuubira balina n'empalana zaabwe zebatwetako ku kyalo. Omwana ono yatwaliddwa ku ddwaliro ly'amaanyi Health Center 3 ng'eno abasawo bakakasizza nti omwana ono yasobezeddwako era n'ayisibwa bubi nnyo. Abakulembeze b'ekitundu n'abatuuze bagamba nti abavubuka okunywa enjaga ssaako ebiragalalagala ebirala kikoze ky'amaanyi kwongera emizenga gino mu kitundu. Webuva addala mu gomololo yange y'emaanyi njaga bantu bakirima tukezaako nnyo okukwata enjaka eyo naddala mu kibira kiyitibwa Kabira. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'Ewamala Nobert Ochom ategeezezza ng'abakwate bwe bagenda okutwalibwa mu kkooti babitebye. Bano basangiddwa n'enjaga mu nsawo ekitegeeza nti ogenda kukola ekintu kino badde banywedde enjaga.